Essuula egamba nti kiri mu ttu kimanyibwa nnyini kyo. Ye si yeekoobedde? Yeekoobedde yeesembayo. Pawulo abakkirira bw'ati alyoka atandike akatalatala akamutuusa ewaabwe. Awo bwe yasanga abakyala babiri, olwo ettuntu lyali lisse. Abakyala abo baali bagenda mugga. Okuva eno yonna ku dduuka, Pawulo yatambula mukungujjo ng'akotesa omutwe, era abakyala yabeekangira kumpi. Nabo baamwekanga bwekanzi kubanga baali ku mboozi yaabwe. Kyeyava abalamusa nti, musibye mutya bannyabo. Kyokka teyabatunuulira, era nabo tebaasooka kumwetegereza, naye bw'amala okubayitako ne bamutunuulira amabega. Mu butuufu, mu butali bugenderevu, naye n'atunulayo emabega. Naye ko omukyala omu nti, nnyabo, ekisiraani kinaani akirese ku kyalo kyaffe? Bannange ekisajja ekyo tekifangeera ng'omuntu alabye. Omukyala omulala kyava addamu nti, yaani oyo? Kooli nti, gwe tekimanyi kino ekisajja ekirogo era ekitemu, kizzukulu kya kaawonawo? Yii maama, nga baakyogerako nnyo mu mawulire. Ko munne nti, vaawo, kyogamba nti ono atuyisiza ye Pawulo, ng'afuukanye oba olimba. Pawulo mulenzi wa nsi yonna, yandibadde na mu mmotoka. Omanyi nze kamwa koogera Pawulo yankwanako, olwo nno nga yakava ebuzungu waabwe eyo, era naffe twaliwo nno munnange yeyanzija ne mu ssomero, era yali akyayongera okulombojja munne, akulombojjeza munne ebyemabega. Oli n'amusala ekimuli nti, oyo omusajja bw'atyo, omanyi nze nali muyita kizibwe, naye bwe nagenda mu nnaku yange eyo mu kibuga nankwanako. Omanyi ye taggwa kukwana. Bwe namugaana yafuuka mpalana. Yeggwe emisango tewagiwulira gye namuwawaabira mu kika. Omanyi baamugoba ne mu kika. Bwe yava nno ku ebyo yaddamu kutomeza abantu mmotoka. Ye nno ye munno nno oyo gwowaana. Abakyala bano omu yali Nambalirwa, omulala ye Perusi. Nambalirwa ne Perusi kikazi, luno Luperusi lukikazi kiba ne olukazi luno nange lwantamira mu katabo kano. Omanyi abakazi tetulema kwenyuwa, fe buli kimu kitutama. Oba ali mu katabo kati nina akafaananyi kemwambaza, nina Perusi waliwo Perusi gwe nnyambaza kikazi kyono. Yantama omukazi ono nange yantama. Obwo butonde bwaffe bakyala. Ne bwabeera mu katabo akutamirawo. Kati ono sikazi ki? Bagenda okumalayo emboozi yaabwe nga n'okutuuka batuuse ku luzzi. Mu butuufu Nambalirwa olwategeera nti omuntu gwe yeeyayiseeko ye Pawulo teyaddamu kuwuliriza Perusi bye yayogeranga, wabula yamala gakkiriza. Yali yeesunga bwesunza okusisinkana mukwano gwe ow'edda ono, anti bejjajja baalugera nti omwana w'omutaka, era olwamala okusena amazzi ne munne teyamulinda n'asaawula engere. Perusi yakaananga kumulangiriza ng'alinga omwokyeko omuliro. Olwatuuka eka kyazira ku ssansuwa wansi. Nambalirwa yeeyongoosaako bulungi okutemya n'okuzibula ng'ali ku luguudo agenda ku kibanja kyanguli kaawonawo gye yateebereza nti Pawulo gye yali agenze, era teyali mukyamu. Kyokka bw'aba atuuka awaka bw'ati n'asooka atyo okukyama. Okusooka agaali amaka gaali gafuuka dda matongo, era okuggyako akasiisira k'amatyansi akaali ebusukka kkubo, awo wonna yali nsiko njereere. Ennyumba yanguli kaawonawo nayo yali mu nsiko. Ng'ogyeko ekyo, Nambalirwa yali takakasa nti Pawulo yali akyamujjukira. Oluvannyuma lwa byonna yeevaamu ng'enkoko emira ensanafu, n'ayita nti abeeno. Pawulo yali aserengese manga mu mmwanyi ku malaalo ga kitaawe ne bajjajjaabe. Yasooka kwekanga ng'alowooza nti mizimu gye giyita, naye yagenda okwetegereza nga ddoboozi lya muntu. Kyeyava ayitaba era n'akwata ekkubo okuddayo, kyokka nga yeewuunya nti ani ayita abantu mu kifulukwa. Olwo yali awanudde ne paapaali
yaliisa akamuli era yagenda alyange eno bwafuuwa n'oluwa omuntu ayisa aleme kutya nnyo. Naye bw'aba atuuka bw'ati emmanju gye yakuba amaaso nga ku muntu ono ddala ye teyasooka na kutegeera era yamala akaseera nga amugeza amaaso gaali gamumanyi era ng'afaanana Nambalirwa naye kyali kiyinzika kitya. Bombi baalwawo nga basiriikiridde naye oluvannyuma ate bombi nga balinga abaduumire. Omu n'ayita munne nti Ssaalongo wange, n'oli n'amuyita nti Nambalirwa. Obutakulimba amapaapaali Pawulo Pawulo yalisuula gye yalisuula teyamanyaayo n'adduka ne Nambalirwa n'adduka ne basinkana ku lusebenju ne bagwangana mu kifuba era mu kifo ky'okubuuzaganya. Kati wano abatamanyi lulimi abalwonoona era abaludibaga baaligambye awo ne beegwa mu kifuba. Sigambye nti omuwandiisi bw'awandiika naye mmweyo omugamba awo ne beegwa mu kifuba era ne beebuuza. Naye era omuwandiisi akiwandiisa bulungi n'agamba awo ne bagwangana mu kifuba era mu kifo ky'okubuuzaganya, mu kifo ky'okwebuuza oba Oluganda mulwogera mutya? Mu kifo ky'okubuuzaganya. Nambalirwa yaddamu kukaaba. Ezziga ly'ekisajja liva wala naye Pawulo yagenda okuwulira nga naye ayongoka ebiyengeyenge kyava atunula ebbali. Bwe yatemya amaziga ne gakulukuta n'agasangula n'engalo ze n'afeesa. Kyeyava abuuza Nambalirwa nti ndaba kwani mukwano, okyali Nambalirwa? Omuwala ekibuuzo ekyo yakirabanga eky'obusirusiru era yamala gakyeddiramu nti gw'olabye nkyuse nnyo, weewaawo ekyalo kinkutudde naye nze Nambalirwa. Pawulo yasekera mu kikonde kyava abuuza nti watuuka otya ewaffe eno? Nkumanyidde eri ye bannange, otegedde otya nti nzize? Nandiki obadde onoonya muntu mulala? Ko Nambalirwa nti nnyabo, nze nina amaaso siringa ggwe atalaba. Emboozi yeeyongera okugwa amakerenda. Nambalirwa n'ategeeza Pawulo nga bwe yakamala kuwa binoga emyaka 3 emiramba ng'era abeera wa kitaawe omuto. Era olwo Pawulo ne Nambalirwa baali batudde awo ku lubengo olwali mu luggya. Bwe waayita akaseera Nambalirwa n'asiibula nti munnange kaŋŋende, taata lwakumbuuza nga tandaba. Tefere olubuto taata wa Nambalirwa omuto baali bamanyiganye nnyo ne Pawulo kubanga buli lubuto lwe yamusisinkananga ng'amuyita mutabani we, ne mu kugenda e Bulaaya lubuto yeegattira wamu ne baazibumbira ne bawerekera ku Pawulo okumutuusa entebe ku kisaawe ky'ennyonyi. Awo nno Pawulo we yategeerera nti lubuto taata wa Nambalirwa nti era omuwala gy'abeera ennaku zino yamanya nti kisalidde mu ntamu. Bwe yali asiibula Nambalirwa Pawulo yamubuuza ayinza okugenda okumulabako enkeera. Ko Nambalirwa nti waffe tetugoba bagenyi. Ate munange Pawulo yandibadde ayagala wambazzi. Ku olwo Pawulo yasula wa Matyansi. Matyansi yali mulirwana w'omuddembo obw'ekifuluka ky'abaazibumbira taata wa Pawulo. Akayumba ka Matyansi kaali kasubi nga ka kisuuwa, tekaalimu kisenge, mwalimu ebitanda ebisibe 2 era nga birinaaniganye. Wansi w'ekimu ku bitanda bino waliyo enkoko emaamidde. Anna, kakati bwaguuga bw'ettaka lyoliko ekikusuza n'enkoko mu nju kijja obunafu bw'abantu. Mulekera okusulanga n'enkoko mu nju bannaffe abakulu abali mu byalo eyo. Mulimba. Olina neekukunika n'enkoko nezaala zinnaazo n'azerera wansi w'ebitanda. Bannange, ennyumba yalimu obuloolo anti owulira. Yalimu obuloolo bungi nnyo kyokka Matyansi yali akumye ekyoto okugobako. Naye bannange bunafu, buligo, buggulu, simanyi mbitabise. Buggulu bukopi. Addala mu Abaganda mu abantu abasula n'obuloolo mu nju bakyasula n'enkoko mu nnyumba.
Ngato singo badde ku muzigo ngopa ate nga ne bwoba opangisa ddala ng'oli mu kyalo kuba bino bya bantu bannaffe mu abali mu byalo ekikusuza n'enkoko mu nju kiki Matiansi Paulo yamwalira awo ekitentegere kati nze Kasalina waabwe waakiri okusula wabweru ngonsuza mu buloolo buno yamwalira ekitentegere kyokka kye yalina era oluusi kye yanogerangako emmwanyi kyokka ekiro ekyo Paulo yasula akulungutana baabo buloolo yalowooza engeri gy'anaasisinkana mbadde mmanyi maama naakulungutana lwa buloolo wulira n'ebyali bimukulungutanya okumanya banne mukwano muzibu yalowooza ng'engeri gy'anaasisinkanamu taata lubuto baali baludde nnyo okulabagana badde mmanyi nambalirwa era muli yagiranga ne yeepimamu munda nti nga ngubaasidde nnyo Lubuto ananfaako tangobe bugobi Paulo waabwe bwe yalinga akyali ku ebyo omwoyo omulala ne gumugamba nti ogenderera lubuto oba muwala ate oba omuwala akuyise ofaayo ki kwegenda oba olabika otya kwegenda gwerumbisa olwo nno n'aguma ne Katonda teyamuliira mpinga obudde n'abujjako eddiba emisana lyonna Paulo yasiiba yeezigula yakeera kwoza era munne Matiansi ye yamwazika ebbensenyi eyaliko n'enziro kubanga mwe yafumbiranga ag'okunaaba n'amuwa n'ekitole kya sabbuuni ddimi lya ng'ombe naye nze bwe nakulira ono ddimi lya ng'ombe nze saamulabako ddimi lya ng'ombe simanyi na bwafaanana ebusi tetwamunaabanga twayinanga white star anake ennaku ya ddimi lya ng'ombe ffe tetwagira era yamwazika n'ekiwale mwe yasiiba nga ziri azaanise ate omumanyi omwavu ayoza takyala ate oluusi ayoza kiro ebyembi Matiansi teyalina paasi Paulo engoye yazigoloza ngalo bwe yazizingako nga zimaze okukala n'aziyingiza tera afunemu obukindo n'ebigatto bye yabisiimuula bulungi ne biddirawo ddala era yalaba obudde nga bunaatera okutuuka ne yeezigulako owammaggwe bwe yayambala nadda buto mu butuufu ng'oyinza n'okugamba nti bwe yeessaamu kkubo ng'ayimiriza n'abayise era ng'aboogeza obwamu teyalwa ng'atuuka wa kitaawe Lubuto eky'omukisa ne taata Lubuto yamusanga awo mu luggya yali ava kuwerekera mugenyi era kirabika nti yali yategeddeko dda nti Paulo ali ku kyalo okwo era nga n'okumwetegekera amwetegekedde nti yamulabira eri n'amuboggokera nti muva Bulaaya otugamba ki kwali kwaniriza kika kyakwaniriza oba Paulo yesiwala wabula olw'okuba yali takyayinza kukyuka kudda nnyuma kyava ddamu nti nedda ssebo nzize kukulabako bulabi ko Lubuto ng'otulabako ki omuntu ne bw'oba omulinako ensonga n'akyama ewuwomuwa waka waliwo ekkubo omuboggokera otyo n'abasajjasajja obwo bwe butyo gye buli obutaliimu nsa omuntu ne bw'oba omulinako ensonga ng'oba yakuttira nnyoko n'omulaba ng'akyamye ewuwo talina kisi talina kiki sooka omwanirize gwe mutima ogw'obuntu naye otulagaza ki otulabako ki mbadde nti watwegaana dda yali akyayongera okufukumula agagambo mwannyina temusanyukirwa kyava ava mu nju n'agamba nti naawe baaba olimba omugenyi tomulinda nakutuula ng'omuboggolera otyo wamma yingira ssebo ko Lubuto nti ate kuboggoka ki gwe wano tawulidde Perusi byayogedde bw'abadde ayogera nga tomuwakanyizza Perusi si ye kizibu w'oyo ddala ko temusanyukirwa nti engambo za kuno naawe mwannyina otozimanyi wamma taata tuulira awo era dde musulayo mutya ssebo ye otubuze ku maaso ko Paulo nti mitawaana nnyabo ko temusanyukirwa nti
twagiwulira era baba mulabye najo ng'otusuulidde omwoyo oze emizimu gy'ewammwe gikuwunyeko okoze bulungi. Temusanyukira omugenyi yamutuuza mu luggya era kino Pawulo kyamuyamba okunoonyesa amaaso nambalirwa oba nno yali mu nju oba yali mu nnimiro oba yali agenze mugga. Leero Pawulo n'abeerawo nga tamanyi kyakukola. Yagenda okwevaamu okubuuza, yagenda okuwuliranga enswagiro mu mmwanyi. Muli n'asaba zibe nga za munne nambalirwa era yakyuka mpolampola n'atunulayo. Kyamubukako kubanga enswagiro zaali za jjajja wawaka maama wa lubuto. Olwo temusanyukirwa eyali anyumya yali aleseeyo ng'ali awo bubeezi. Mpozi yategeera nti Pawulo aliko bizibu bye bimuleese. Pawulo yasalawo ga kusiibula nga nti talaba bw'atandika kubuuza munne gy'ali. Naye bwe yasiibula bw'ati temusanyukirwa kyava amugamba nti ne mukazi gwo tomulinze na kumubuuzaako maama ng'ate empisa zo zisiiwuukidde mu kibuga ne zikamala. Ko Pawulo nti mukazi wange ani nnyabo? Ko tebusanyukira nti nambalirwa. Ffe tubadde tugamba nti n'okukuleeta yakuleese otyo naye wuulya gguse. Nambalirwa jangu mwana wange olabe kwe yali balo. Mwana wange n'okusiibula abadde asiibula nga tabuuzizza na gy'oli. Bazeeki mwami Pawulo ogguse ddi tolaga nga tusanyuse nnyo kukulaba. Bwe baamala okulamusiganya Pawulo n'agamba nti munnange nze simanyangako nti eno nayo wammwe. Nze mbadde nzize kulaba ku bakulu bano. Olwamala ebyo ng'asiibula ko senga nti katukuwerekereko n'obanga azze okusaba omunnyo. Bamulinnyirako bulinyizi mu musaayi kyokka yafuna akaseera okugamba nambalirwa nga bwamuwoze olugendo. Ko nambalirwa nti nzijja kukutumira. Olwali okubakuba amabega tebusanyukira n'asuna ku muwala we nti wange yali balonga agubaasidde wawona mwana wange. Omusajja yenna alinga ataasoma nako ye bannange gundi. Perusa alugambye mbu yazze eggulo yasuzeewa. Ndaba yenna ali bulala. Kyokka temusanyukira yagenda okulaba ng'ebigambo nambalirwa tebimusanyudde bulungi. Kyava amugamba nti naye ndowooza omusajja oyo wali omwagala nnyo. Guma obufumbo Katonda yabutegeka. Nze ndaba Sere asinga Pawulo emirundi mingi mu ngeri zonna. Senga tegusanyukirwa bwe yayogera ku linnya lya Sere nambalirwa ne yeekanga n'ajugumira mu mutima gwe n'ajjukira ebintu byonna ebyaliwo ku Sande eyali eyise. Abagenyi abakyala baali bazze okuwerekera ku Sere ng'aleeta omutwalo. Lwali lunaku lukulu mu maka ga lubuto olwa Sande ye yayita. Mpozi nga lwenkanako ne Sere lwe yajja okumwanjula. Ku Sande eyo eyali eyise Sere ne banne baali baleese omutwalo n'ebintu byonna ebyabasalirwa. Embuzi etambula, ebita by'omwenge 4, eby'omubisi 2, ekkanzu 2, ekibbo ky'ennyama ne ssente enkalu siringi 1,500. Nga baasituka. Mpozi kaasuze katya n'ebbomba y'ebibiriiti. Bye byokka ebyali bikyabula ku bintu ebyali bibasaliddwa. Naye ebintu bino ebisalibwa mu Buganda yalaba nga okuwaayo omwana ow'obuwala si kutunda mwana. Waliwo mukwano gwange aveeyo bugwanjuba eyo simanyi bugwanjuba eyo yaŋŋamba naye bannange nze Abaganda mbeewuunya. Bunnakati ne babuteeka mu kibbo obunyamanyama obusambisambi ng'otwala mwana wa banno. Bannange bino ebintu tebyabanga va ku bino mudigido gw'ennaku zino ogw'ekiseegu bye mutandise okukola. Simanya firiigi, simanya entebe, ebitanda, mubaleetera n'ebifaliso abazadde. Ala nange. Naye kuwaayo ebintu bino kwabanga kugatta Luganda. Otutte Kasalina omugasse weegasse ku Luganda. Ogasse Oluganda ku Kyeyune Saalongo. Olwo naye afuuse mutabani wo
kubanga otutte muwala oluba Luganda so si kugerageranya bintu weewawo omutwalo guno gwasalwanga naye omutwalo gwayinzanga okuba ogw'enswa notenswa akuba sinongoofu bakulu kulya naye nazzi kunongo omutwalo gw'enswa oteekamu n'ogusiba bulungi mu kyayi n'otwalira abakulu n'otwala muwala waabwe kugatta Luganda so si kugula mwana wa buwala. Bino bye mulemesezza n'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okuwasa n'okufumbirwa kubanga nalabye ku mukwalo gwa gundi bannange yakisussizza yamuwa emmotoka kyobula obufumbo buganya okuwangala naye abantu bano baafumbanga n'afumba kati yina ebbomba y'ebibiriiti ekkanzu 2 ekibbo ky'ennyama ne ssente enkalu 1,500 yejabanga emitwalo nga 15. Omwana nte n'afumba Luganda ne lubaawo nga tewali mbojjanyi yonna naye kati bino bye mukola bino wamma tata Saalongo kkiriza ke banaakuwa akatono Nambalirwa bwe yeekuba ekisenge kye n'atuula ku kitanda n'atongojjera yali agezaako okulaba ekyokukola kyokka oluusi emmeeme ye yagiranga n'emugamba nti naye ddala ofaayo ki mbadde nti omusajja ono Pawulo yakuzaalamu omwana n'afa ne biggwa ye bwe yali mu kibuga walaba akufaako mu butuufu ye yakusobya gwe wali mwana muto ate bwe yakufunyisa olubuto teyakuyamba kaakati naawe otuuse okwefunira amaka agago kati Nambalirwa yayagala okuva kuona omusajja amusasudde mu bintu ebyenkaniddaawo ekibbomba y'ebibiriiti n'ebiki kaasuze katya ecupa yakasuze katya nno yabanga emu ng'erimu ndoza yabangana na half liter kikopo kimu ekyakasuze katya ng'ekyo kijja n'ojja ssebo ng'ojjudde omusajja yatugulidde amafuta Nambalirwa abirowoozaamu ayagala okwefuulira ssera agende ne Pawulo ebya Pawulo bikukwatako bitya bwe yava ku birowoozo ng'ebyo n'atunuulira Pawulo mu bunaku bwe yalimu kati ne yeebuuza nti naye ddala Pawulo akyayinza kungasa ki ate omwoyo omulala ne gumugamba nti teweebuuza kyakugasa wabula ddala oba omwagala obanga gwe tolina ngeri yonna gy'oyinza kumugasa naddala mu kiseera kino kyalimu. Emmeeme ye eba ekyamuwoleza bw'etyo senga we n'amugamba nti owange Nambalirwa Matyansi wuuno akwetaaga. Nambalirwa yateebereza mangu ensonga ereese Matyansi bwe yafuluma bw'ati Matyansi n'amukwasa ebbaluwa nga bw'amugamba nti akutumidde nnyo nti yitayo. Ebbaluwa yali nnyimpi era obubaka obwalimu bwebo Matyansi bwe yali amaze okutuusa ku Nambalirwa mu kamwa. Nambalirwa ng'amaze okusoma ebbaluwa yeekuba ekisenge n'akwata ekkalaamu n'addamu ebbaluwa eyo n'awandiika bw'ati address eya bulijjo. Munnange Pawulo weebale ebbaluwa yange era weebale nnyo okujja okutulabako bannange ne taata wamusanzeewo. Yakugambye atya omanye oluusi aba muzibu kyokka simunenya abalenzi ba kuno bamanyiira nnyo munnange by'okujja sandibiganye naye nina ekizibu era nabadde njagala okukikubuulira nga nkuwerekera naye senga naaba naye nga nnunda bubuzi. Munnange nno namala okufuna omusajja ow'okufumbirwa n'okwanjula kwaggwa era n'ebintu ne babisasula ku Sunday yayita ndi wano ndi musibe kale ndowooza nti nteekwa okukubuulira neme okukusuula mu mitawaana egy'obwereere nga maliriza njagala okukukakasa nti singa nafuna omukisa saayinaayo omusajja mulala mu bulamu bwange gwe nali njagala okubeera naye ng'omuyimbi bw'agamba nti it's too late wabula nsaba tusigale nga tulinga abooluganda leero era ne bulijjo. Nze munnoowo Mmeeme Nambalirwa Ssere. Eya Ssere yali etuumirawo. Pawulo yali akuutidde Matyansi kudduka za mbwa okutuuka ewa lubuto. Pawulo n'atunula mu kkubo okulaba obanga akomawo. Yagenda okulaba ng'agenda bugenzi kyeyava akuba mu ngalo.
Matyansi bwe yagenda okutunula emabega, Pawulo n'amulagiriza nti owange sambyako naawe. Matyansi yawuliranga amugamba nti komawo. Kyeyava afunyamu okukomawo. Pawulo yagenda okulaba nga Matyansi atadda. Kwe kubuuza nti ono mugamba kwanguwa atadda buzzi. Bannakyalo nabo kyava amwamira nti oliko lubaale oba wangeri ki? Nkugambye okwanguwa ate oddawa. Matyansi kwe kufunyamu nga bw'atolotoma nti bannakibuga nabo simanyi onalowooza ndi muddu we. Muli Pawulo n'agamba nti ono alinga mukazi. Anansanze abantu wano. Omukazi yakola kimanyi saagala ddala abantu boogera ku bakazi. Ono alinga mukazi yakola. Mwe emitima gy'abakazi miyabayaba. Simanyi abakazi simanyi biki. Saagala muntu ayogera ku bakazi. Newankubadde abamu bwe batiira bwe bali. Omusanga agenda kaleerwe mu takisi n'omugala tugende emutundwe n'agenda. Ono nansanza n'abantu wano. Munnange akyogerako si yakireeta omukazi omunafu si yayita enjala aba yakakijja bw'ati mu kamwa. Yagenda okulaba ng'alengera omuntu ajja. Nfudde. Bwe yatunulayo bw'ati nga Perusi ayongera kujja ko ye nti bukuze buno bannange. Naye Perusi aba ayita ewa lubuto n'alengera Nambalirwa ne Matyansi kwe kukyama nga bw'ayogerera waggulu nti mwami Matyansi oddukidde ki wano leero simanyi munno azzeeyo. Kyokka Matyansi teyamuddamu wabula yamuviira buviizi ng'adduka za mbwa. Naye aba ayita mu mutuba bw'ati. Pawulo kyava amugamba nti owange ng'otambula ng'omwokyeko omuliro. Taliiyo ng'oluddeyo bulala. Matyansi nti ye naawe onkanze. Lwaki oyimiridde wano n'otutuukaka? Awo kwe kujjayo omukuku gw'ebbaluwa n'agumukwanga. Pawulo teyalinda na kutuuka. Ekyasooka okumusanyusa ebbaluwa yali mpanvu. Muli n'agamba nti kyokka omuwala ono akyali mutegeevu bambi. Bwe yasomanga ng'alinga atalina byasoma, amaaso nga galinga agatalaba era ng'agasoma ebikyamu. Emmeme yamupakuka, omubiri ne gumususuukirira, omutwe ne gumubobba, amatu ne gamuwaawaala, akamwa ne kamukaawa, amaziga ne gamuyunguka. Yagenda okuwulira ng'awulira kantolooza omutwe awulira kantolooza amukutte. Kyeyava atuula mu kicuucu ekyali awo. Olwo Matyansi yali amwesuddeko ebigere nga biibyo. Ensi yali emukwatidde kazigizigi mpozi okufaananako olunaku lwe yazaalirwako. Matyansi yalaba munne tayimuka. Kyava dda emabega n'amusaagirako nti anti mmwe bannakibuga bwe mutembwa emizimu gy'okwagala mujula kugwa ddalo. Kati okola ki wano? Ofuuse mugole tukuzirule? Wabula musajja wattu yakanda kwekubiira ku munne ng'afuuyira ndiga mulere. Yalaba taasobole mizimu gy'abannakibuga n'akwata ekkubo n'addeeka era n'atandika okuteekateeka ekyeggulo yenno ate kyali kyeggulo kyekyabawuulu. Amatooke gaali gamusaasaane. Emmere yali eneetera okujja ne munne n'adda. Naye teyamuwuuna. Wabula yagenda bugenzi mu buliri ne yeebaka. Matyansi yali amanyi omukwano bwe guluma n'olwekyo teyayongera kubuuza kintu kyonna. Era olwamala okulya nga naye yeebikka ate eziruma munno munnaye zikugaana kwebaka. Era kyazira kuteeka luba wansi ng'atandika kuyira. Kasookanga baalugera nti otulo tetumanya alirira nnyina. Leero luno lwagaana okutuukirira ku Pawulo. Yagezaako kyonna ekisoboka otulo twagaana nga buteerere. Eddakiika ezimu yagiranga n'agamba nti kanneerabira ebirowoozo byonna era omutwe gwe ne gusigala nga temuli kyalowoolereza ddala. Yagenda okwekanganga ebirowoozo byakomyewo dda. Olundi n'agezaako okuzibirira mbu otulo tunajja. Ekyekitalo buli lwe yazibiriranga yayongeranga kutunulira mbebere ng'omukulu ateetimba. Yalaba biri bityo ng'agolokoka n'akubakuba emitwetwe ng'anoonya ekibiriiti. Olwakiraba n'asaza akati n'akoleeza katadooba. Munne yeekyusa n'atunula ku kisenge
nga bwawunuuna olw'ensonga gy'atamanya. Pawulo yajjukira Makubugu jjajja w'abaana n'asekamu. Wabula naye yamwesiimisa kubanga buli kaseera yalabika ng'alina eddembe mu mutima gwe. Ate ebirowoozo byadduka zambwe ne bigenda ewa Flora. Flora omuzungu. Pawulo yejjusa obutamuwasa mbu singa oba yamuwasa osanga teyandituuse ku bizibu bino byonna. Yali akyali mu bino, munne n'amuyita, "Gwe teweebaka." Pawulo bwe yakyuka okutunula eri munne amuyita, n'alaba emitwetwe wa munne ku mpagi ewuzi eyasibwa. Muli kwe kwebuuza nti, Matyansi okyakyaza, gw'ate ewuzi eno wagijjawa? Ewuzi yali efaananako n'olugoye lwe yali alabyeko olunaku olwo, naye nga takyajjukira bulungi yali alulabye. Naye bwe yalowooza ennyo n'ajjukira nti wuzi eyo yali efaanana n'olugoye ennambalirwa lwe yali ayambadde eggulo ng'azze okumwaniriza. Yeebuuza Matyansi engeri gye yafunamu ewuzi eyo. Bwe yabbulula amaaso bw'ati n'agakukkiza ku bbaluwa gye yali amuwandiikidde ennambalirwa n'agiwa Matyansi, kyokka eyali emuvudde mu ngalo n'egwa omulundi gwokka Pawulo gwe yasumagirako. Olw'ensonga nange gye saamanya, kiri muttu yafuuwa akataala, yasobolokoka mu buliri n'awammantu emitwetwe wa munne, engalo ze zaakwata ku wuzi, n'agisowola mpolampola nnyo okuva emitwetwe kuba yali yeerambuludde. N'agizinga n'atambula bugeregere n'agenda awammanta mu kizikiza. N'atuuka ku luggi. Ng'amaze okubandulawo oluggi yafuluma. Naye aba afuluma, oli eyali yeebase n'awawamuka n'amubuuza nti, "Owange, afuluma ebweru ekiro, ekidoli tewakirabye we kiri? Simanye engoye kuno ogyerabidde." Ko munne nti, "Nkyadduka ku buloolo, engo tomanyi nti yakika, bulaaza naawe okaddiye." Yagenda okumalayo ebyo nga munne yazzeewo dda okufuluuta. Pawulo ng'azzaawo oluggi, yaluzzaawo muwogo. Mu kusooka yatambula bugeregere ng'alinga aliko kye yeekengera. Olujja teyalweramba, yabalaamiriza lubalaamirize, wuuya gguse mu lusalosalo, asaze oluguudo okutemya n'okuzibula ng'ali wakati w'olwali olusuku. Ekintu ne kiva waggulu ne kyewuttula wansi bwettu. Oba kyali ki nange saamanya. Ekyekanga nno munnange nga bwe kitamanya muzira. Pawulo yalaba biri bityo, ko ye nti wano wafiira muloge. Kakokola tondeka nnyuma ye yaddirira. Yadduka ayongera kukkirira mmanga mu lutobazi. Eky'omukisa akezi kaali keememula. Pawulo yeeyongera okudduka, naye aba yakaddukako bw'ati, olubugabugga ne lubuuka eri ng'olwekyeko omuliro, ne lumusala mu maaso ne lugenda. Yalugobereza amaaso. Edda yali awuliddeko nti olubugabugga bwe lusala omuntu mu maaso kaali kabonero kakulu, naye nga tamanyi oba kaali kalungi oba kabi. Yali akyalowolereza olubugabugga ne lukomawo ng'oluwendule, ne lumukuba mu mba era ne lumukwagula. Yalaba biri bityo n'agamba nti, "Kooti wano wafiira muloge." N'ayongera okudduka. Yadduka nno kenkanawa. Ekibowabowa nga kyamuteze dda, okutemya n'okuzibula ng'ali ku ddimwa. Pawulo wano yalwawo ng'akyasiriikiridde. Yasoobolola omukono okutakkuluza okugulu kwe mu kibowabowa. Akezi keeyongera okwememula. Bwe yasika ekibowabowa yakisanga kigumu, n'ayongera okusika okutuusa lwe kyakutuka. Oba ekibowabowa kye kyamujjukiza ewuzi oba kirala nange saamanya. Mangu ago n'asowolayo ewuzi mu nsawo y'empale ye. Ebirowoozo bya kiri muttu ne bigenda ku lugoye lwe yali alabye nnambalirwa ng'ayambadde. Lwali lufaananira ddala ewuzi eno, era kyandiba nti Matyansi ewuzi eno yagijja ku nnambalirwa, oba nti ye nnambalirwa kennyini ye yagireka ewa Matyansi. Kiri muttu yasooka n'agaana munda ye nti nedda, nnambalirwa tayinza kukola ekyo na Matyansi. Ko omwoyo omulala nti, "Lwaki ggwe leka ggwe." Era omwoyo guno gwe gumu ne gumugamba,
ne gumumenyera abakazi abangi abaali basinga n'ennambalirwa obulungi ate nga bafumbo mbu be yawulirako nga bagambibwa nti baali banne b'amatyanso ono. Edda ye Pawulo ng'akyali muto yeewuunya nnyo nga n'ennambalirwa nga yali ayinza okuba nga y'omu ku bakyala. Naye ekirowoozo kya nnambalirwa okufaanana n'abalala bonna emmeeme yali ekyamuwoleza ebyo. Kiri mutu n'abaguka n'amagamaga amaaso ge gaggukira ku kati ka kibeere akaali awo kokka mu lusaalu. Kiri mutu yalowooza ku bulamu bwe bwonna. Olugendo lw'obulamu bwe lwali lufaananako n'akati ka kibeere kano. Lwali lujjudde amaggwa era obulamu bwe bwalabika nga bwesumaalise mu kisaalu ky'obulamu bw'ensi eno era ng'akati kali. Bwe yatuuka wano Kiri mutu ne yeeyogeza nga yeekubagiza nti ekisaalu kibanga nno ekisaalu naye obutabaawo agambako nti wowayi Pawulo waabwe nga ndabye. Wano we yajjuukirira olugero lw'Ekiganda olugamba nti Kiri mutu ate oba gwali muzimu gwawa oba gwaki nange sikulimbe nti namanya era sirowooza nti ne Pawulo kennyini yamanya wabula yalabiraawo ng'abaguka wuuyo adduse yoga ku kati kali akakibeere akaali kafaananako n'obulamu bwe. Yenno yalwa akalinnye n'amaggwa teyagawulira. Asibye wuzi ku ttabi lye yaggukirako. Munnange wuzi agisibye bulungi agitaddeko ekyambika okutemya n'okuzibula nga Pawulo Kiri mutu yeetaddemu ogwakabugu naye aba yakeeyambika ekyambikwa kino. Emmeeme n'emuwoleza. Najjukira olugero lw'Ekiganda olugamba nti olumbe teruweebwa mukono wabula ate yali akyali ku ebyo. Omwoyo omulala ne gumugamba nti vaawo naawe mpaawo magombe gazza. Ewalako ekiwugulu kyawugula oba kwali kwagala kukiraba oba kwali kutya. Era Pawulo ye yamanya wabula yagezaako okubuuka okuva ku muti. Kyo ekyambika kyawuluttuka buwulutusi. Pawulo Kiri mutu n'aleebeeta ng'alalamidde waggulu nassa omukka ogw'enkomerero. Pawulo yeetuga n'afa naye saali mukubidde kayimba ako kubanga yetta bwessi. Tetugenda kuddamu kumulaba Yesu bw'alidda teri kuddamu kusanyukira bulamu bwa Pawulo kubanga yeesalira yekka omusanga. Kayimba tekamugiiriddeeko ako kubanga yeeraba era yeerabira ddala. Tetugenda kuddamu kulaba Pawulo. Okwetuga buli lwowejjawo gwe kennyini ne weesalira omusango ng'omusango gw'enkomerero tegunnatuuka oba togenda kulaba ggulu oba togenda kulaba ggulu obulamu bwo buba bukomyawo. Naye abajjukira ekitabo kino we twatandikira ekitabo Nkimaze ssuula yeyo ekitabo bwekitabo kikomekerezebwa Pawulo mu nnaku ennyingi byayiseemu byonna nga yeetuze. Abantu abamu bagenda ne bagamba nti oyo tetujja kumusabira, oyo tetugenda kumusabira kubanga yeetuze yekka. Naye ne bw'osabira nze nga nfudde tekirina kyekinyamba ge mazima. Tolina kyoyinza kunnyongerako oba okuntoolako ng'onsabidde nga nfudde. Naye abamagana tetujja kumusabira. Naye wano mu Buganda omuntu eyeetuze yakolebwanga atya? Sabawulirizeeko. Nazzikuno nga tujjukanya ebyaliwo mu Buganda mu program Nyumya lwo. Wano mu Buganda omuntu bwe yeetuganga era okwetuga kigambo kibi nnyo eri Katonda. Kibi nnyo eri Katonda n'eri abantu kubanga obulamu bwe tulina si bwaffe wabula bwa Katonda. Abo atwazika bwazisi si bwaffe. Obulamu bw'olina si bubwo
n'olw'ensonga eyo okwewa obutu oba okwetuga n'owesalira wowe bwejjeko kiba kibi nnyo era oba togenda kuddamu kulabwa. Kyova olaba nti Abaganda omuntu bwe yeetuganga baateranga kumuziika wansi w'omuti ogwo gwe yeetugidde, naddala singa yeetugiranga mu kibanja nga kyabwe oba kya kijjo oba kya kikye n'akyetugiramu omujjwa yawalampanga waggulu. Kati nga ono Paulo bwe yeeteeka ku kati ak'olubeera ako, mujjwa yalinnyanga waggulu n'asala wuzi. Wuzi eyo gye yeetugirako bakiyita ekyambikwa, omuguwa. Abamu bakwata muguwa, abalala wuzi. Kati Paulo yakozesa wuzi, naye mu Buganda tukiyita ekyambikwa. Ekyambikwa gwe muguwa omuntu gwe yeetuzizza, oba wuzi oba ekintu kyonna omuntu kye yeetuzizza. Wano mu Buganda tukiyita ekyambikwa. Kati omujjwa yasalanga busazi. Kati omulambo ye gwabanga mulambo, tujja kulaba baguyita, ne gugwa mu kinnya ekyo. Ate ekinnya ekyo teyitibwa ntaano oba teyitibwa ki, kiyitibwa kinnyanya. Yasalanga ne basima ekinnyanya, ekinnya omuntu mwe bamuziika yeetuze oba yeewadde yekka obutwa, bakiyita kinnyanya. Kati omujjwa ng'asala busazi ng'agwa muli nga bazaako ttaka. Kati omulambo gw'oyo eyeetuze teguba mulambo, liba ddambo. Teguba mulambo, liba ddambo, kuba aba takyali abakintuntu. Omuntu ono yeetuze baasobolanga okumuziika mu lusaalu oba mu kibira oba ku nkingizi z'ekibanja. Taziikibwa ku bijja by'abajjajja bwe, tebamwerinaanya. Omulambo gwe gwasibwangamu ekyayi mu magulu ne bagendanga bagukulula okutuuka mu kinnyanya kiri kye nkugambye, we bamusuulira mu kinnyanya ekyo. So si kuziikibwa, kubanga ye baasuulangayo musuule. Oluusi omugwa ogwo baagusibanga mu bulago ne bagenda nga bakulula. Edda bagenda nga bagukulula. Ekigendererwa mu kyo okulaga bano abasigaddewo nti okwetuga. Kyokka no weewuunya bino Abaganda baabikolanga naye nga tebannamanya na Katonda ali mu ggulu nti nannyini bulamu abutuwa nti aba munyiivu naye Abaganda baakolanga bino omuntu aleme kuddamu kukikola oba okwesittaza abalala baleme kukola kintu nga kino. Omuntu ono nga tateekebwako musika, gwate munanga ani yali yagadde ani yali ejjeeyo okugamba nti nze kamusikire. Osikira ki kino? Osikira ki oba omuddire mu bigere? Teyateekebwangako musika. Amalaalo ge tegaagulumizibwanga ng'amalaalo amalala, gaaseeteezebwanga nga bagamba tetwagala nakuddamu kumujjukira, nga tebagagulumiza nti bagawumbawumba bwe bati buva ku bino ebya seminti bye muleese. Kati nedda njijukira ne jjajjange Majeyi Lwanga aliko nakati mayinja, naye yakamala emyaka 7 mu ttaka, naye nakati akyaliko mayinja gegaliko, naye era entuumu ye nnene bweti, naye kuliko gana amayinja geddaago. Yakamala emyaka 7 naye amalaalo ge gakyaliwo, gakyalabwako. Naye tebateekangako mayinja oba okukolebwako ekintu kyonna oba okugulumira nti bamujjukire nti gundi bamuziika wali. Baseeteezanga buseeteeza gwe n'obulira ddala awo, kubula butaddamu kwegamba ekijjukizo kyo ne kibulira ddala ng'era mubuulizi bw'agamba, ne kibulira ddala. Ate abamu baakumanga omuliro ku malaalo gano nga bakozesa essanja, ne bookya amalaalo ago ne bagamako omuliro ne gateta. Ne gateta, kwegamba ekintu ky'okoze kibi nnyo. Omuntu eyeetuze nga taziragibwa, kwata ani asobola okumukwatako? Nkugambye nti omujja yalinnyanga waggulu n'asala eddambo ne ligwa mu kinnyanya singa ekibanja, kuba abamu batera okugenda mu bibanja bya bannaabwe ne babalekako ebyo ebikolimu mu bibanja bya bannaabwe. Naye bw'obanga yeetugidde mu kibanja kye, awo wennyini tavaawo, wasalirwa eddambo ne ligwa muli. Kati omuntu eyeetuze nga taziragibwa, okuziraga
kwe kunaaza omufu oba okumulongoosa. Ebyo tebimukolwako. Bino bye tubambaza ne mukola ki, abamu babafuwa buwoowo, balala biki, nalabayo ne bakuba make-up abafu. Ebyo tebibikolebwa mu muntu yeetuze. Nazzi kuno wano mu Buganda ng'obeera kintuntu, ng'ova mu buntu n'obeera kintuntu, nga Bayibuli kyeyogera ku nsonga ey'omuntu eyeetuze. Gwe oba otulabyeko nnyo, oba weesalidde omusango, oba togenda kuddamu kulabikako wadde. Ebibyo biba biweeredde ddala. Bino bye twebaka mu ntaana zaffe Mukama waffe bw'alidda nti entaana zibikuke tusanyukire wamu naye tuzibwe omubiri emijja. Ebyo gw'oliba ebibyo bikomyawo. Kati ye Pawulo yenfa gy'afuddemu, naye ekitabo nkimaze. Ekitabo nkimaze gye twasookera obulamu bwa Pawulo obulabyeko. Pawulo ono lowooza biki ebyamuviirako okwetuga, kubanga abantu bangi babeera mu birowoozo. Embeera ye nga bwazze, Baperusi bajjako ewuwe ne talina nsonga yonna gye yakola muntu oyo, naye n'amulimirira okutuukira ddala ku kika gye yali. Twalaba ku Lukenge yamwagalira muganzi we, ate n'amala n'amugendera ku musawo, n'akola ebyobulogo bye yakola, ne bimala ne biddira ate ye. Ate Pawulo bwe yafuna ekitabo ebyamukwata ku mutwe, ate yatomeramuko Lukenge, ate nga mu Lukenge yagenze n'amuloga. Tulabye kwegamba embeera ya Pawulo nga talina kubeerwa. Tebatulagaako mu kyalo nti oba yaddayoko mu kyalo n'alaba ku bakadde boba bannyina oba omuwandiisi teyakitulaga. Naye atulaze bulazi engeri Pawulo gy'azaamegganamu n'ensi mu ngeri y'okuwaayirwa, ebimu nga talina nakyabimanyi nako. Nkwegamba ensi ng'ejja buli kimu akirabiraawo, kati yamala kubbibwa n'alinnya n'agendako mu kyalo. Njagala ombuulire bino ebimubaako. Gundi Perusi yamukolimira n'amugamba bw'otyo bw'olifa kisajja gwe tolina magezi, bw'otyo bw'olifa era ojja kufa bw'otyo, ojja kufa bumpula biki. Tulabeere ku nkomerero era yenfa Pawulo kumpi gy'afuddemu. Naye ensobi yali ludda wa? Kiki ky'oyigamu? Oyigamu ki naddala gwazze angoberera nga nsoma ekitabo kino? Kiki oyinza okwetwalira? Era muntu ki gw'oyinza okugamba nti ono ensobi bw'eti oba bw'eti?